Today is yesterday. Tomorrow is today. Nti olwaleero yeggullo, enkya ye lwaleero. Obulamu butambulira mu tenses. Waliwo past tense, past participle, waliwo present tense, waliwo present continuous, waliwo ne future tense. Ekisinga obukulu kye tukolera ffenna ye tomorrow. Tomorrow tekyuka kubanga tomorrow waliyo eyenkya, waliyo eyenkya. Bw'oba olabye vidiyo eno leero waliyo olw'enkya, waliyo omwaka ogujja, waliyo emyaka egijja, waliyo n'obulamu nga tumaze okufa. Obwo gye buli, there is afterlife. Waliyo eggulu oba eggeyeena, oba owakana oba tuwakana gw'okola otya gw'omanyi. Naye ffenna tukolera ekigambo tomorrow. Buli lwe ndowooza ekigambo tomorrow emmeeme yange yennyika, kubanga ndowooza mu biseera bya 26 nga ndi mu P7 simanyi kigenda kuddako, nga tuli mu muzannyo, maama asasula school fees, tulya tunywa, olwaleero ndi musajja mukulu. Nzijukira ebiseera byawo mukaati, abaana bonna boolaba twasoma nabo, olwaleero tuli basajja bakulu, abamu baasiraana abamu bayiseewo. Nzijukira ebiseera bya 29 nga ndi emukono mu kirowooza, atuzanye n'abaana akapiira, olwa tugenda okuddamu okukuŋŋaana nga buli omu ayinsa emuyisizza bubwe. Nzijukira nga tuli erutunku Community Polytechnic okuva 27 paka 2011 yebbanga lye nabeerayo. Naye twagenda okuddamu okukuŋŋaana mu 2017 ng'abaana abaali obulungi nga tusoma ng'ate obulamu bukyuse bali bubi, abaali obubi nga tusoma ng'ate obulamu bukyuse bali bulungi. Ebyo byonna bikwataganyizibwa mbudde obwe tuyita tomorrow. The concept of tomorrow is only held by God. Katonda yekka yamanya ekinaabaawo enkya ku ssaawa ezi. Kyova olaba investment yo today olina okugissa mu Katonda ku lw'enkya, kuba Katonda yamanya enkya. Kyokka ekisinga obukulu tuteekeddwa okwerabira ebyayita. Kyokka okwerabira ebyayita tuteekeddwa kubisaanyaawo. Omuntu ayinza kugamba forget the past, past is past, it will never come back. Tebakulimba. Ebyayita by'omuntu bikola leero, ate leero lwe lukola olw'enkya. Era enkya y'omuntu kyekiriwo leero, ekiriwo leero kyekyaliwo edda. Kyovula mu bulokozi tudiiringa n'emisingi gy'obulamu bwaffe. Bw'obanga okuze bakama matalina maka nga bayawukana ne kitaawo, naawe gajja kufa. Waliwo abava mu mafamire nga muli abantu, amafamire omuli ensimbu, obulamu obw'okulwala kansa nga mwakaziika abantu ba kansa aba. Ne bw'onaagenda Abu Dhabi ajja kukwatirayo bakuzze ng'onyaluse. Waliwo abantu b'ensekerera, Uganda emulemye asaziza passport agenze mu Abu Dhabi. Era ogwo ogwa mu kiyumba ky'abafere, ogwa mu kiyumba ky'abawalabu abayisa obubi. Naye ate omuntu w'omukisa agenda n'agwa mu famire nga baamuwaagala nga balinga ba Luganda. Kuba ggwe ekikolimo ky'eggulo, the curse of yesterday, the problems of yesterday are going to lead you in a troublesome today and tomorrow. Ne bw'onaafuna omusajja olw'okuba yesterday yo yali mbi, era omusajja agenda kukussa mu tomorrow erimu ennaku ne today erimu ennaku. Kankubuulire, ebintu ebyabeerawo nga tukula, ebintu ebiri mu mafamire gaffe, ebintu bye tuzze nga tulaba, oyinza okukula ewaka nga mataata ayambala galubindi nga alwala amaaso, naawe gajja kulwala kubanga kiri mu musaayi. Ebintu ebisinga bibeera mu musaayi. Obwavu, endwadde, okufa, ebisiraani, ebipali tubijja mu environment mwe tukulidde ne mu famire zaffe. Ebyo bye bayita blood issues. Ate tezigenda okuzaala abaana abayiika endusu kubeera mu famire, okuzaala abaana ba nsimbu kuli mu famire. Kadojjo n'agamba forget the past. How can you forget ensimbu? Ensimbu gwoyinza zeera kuba zibaamu mu musaayi, ne bw'onaazeerabira ojja kuzaala abaana nga balina ensimbu. Kyova olaba tewali rehabilitation center gye bawonyeza njaga, tebakikulimba. Omuntu agenda mu lihabu n'awona enjaga emyaka egi n'agiddamu bubi. Tewali rehabilitation center omuntu gy'awonera masturbation. Kati kambabuulire,
One of the most powerful things and habits on earth, masturbation, pornography, lust, sexual perversion, poverty, diseases, failure, isolation, rejection, bibeera mu famire zaffe, bibeera mu musaayi gwaffe. Kyova olaba nti ovumanga nnyoko ne kkojjaawo baavumanga abantu. Oli agandize tamala emirundi yatera okugamba nze ndi muvumi ne waffe bavumi ne kkojja wange yali muvumi kubanga ne mutabani we era omulaba obulamu bwe bufaanagana ng'obwa kitaawe. Tamala emirundi junior ojja mwesanga ng'obulamu bwe era bulinga obwa kitaawe kuvuma. Kati ekigambo tomorrow okukise kiwalinga nojja ofuna ekigambo kye bayita hope. Omuntu yenna atalina Katonda ali hopeless kubanga ne bw'aba akuŋŋaanyiza bingi enkya bigenda muggwako. Nalaba ejjo mutabani wava munno Sekyanzi Elvis yali wa Silk Events nga bali abamubanja miliyoni 9 mutabani wava munno. Abantu wetukuze nga tumanyi nti balina future eri sexual kuba kitaawe yatunda benzi mu Uganda. Lwaki ate bimuggwako? Dr. Tiamale ekyama kyange hope yange kubanga hope erimu ebigambo bibiri. Hope has the word confidence and expectation. I have confidence in the Lord. I have hope, confidence and expectation. In other words, I have faith in Adonai, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Faith ejana kuwulira by hearing and hearing the word of God. So I accepted Jesus as my Savior. I embraced him and I was washed by the blood of Jesus. I was saved by the middle cross. Omusalaba ogw'omumakati. Eno ekkanisa affe eyimiridde ku musalaba ogw'omma era musumba Saala agamba nti tewali kirema musaayi gwa Yesu. Era njagala bagamba baganda bange bw'obanga oyagala kwetuga suicide, you have suicidal thoughts, ng'oyina mwagala kukola divorce, masturbation, olina abaana bafuuse ekisiraani, olina obulamu bukutami, oyagala kwatulwa ku Kristo, ebintu tebitambula bulungi, olina essomero oyagala abaana bo twogere nabo mu nsonga y'obwa Katonda. Pastor Sarah Mikisa, Pastor Asha ne Pastor Victor enamba zaabwe weziri wansi awo. Bw'obanga oyagala kwetuga, oyagala kuddamu kwatula bulokozi, muli bweru wa ggwanga, obulokozi bwammwe abantu bali ebweru obulokozi baabusuula. Abantu bali mawanga ga Amerika wali mulokole wagwa, mwagwe kanisa yamwepanga bupanzi. Katonda akuwadde omukisa. Pastor Sarah wali essimu ye yiyo, Pastor Asha wali essimu ye yiyo, Pastor Victor wali bakubireko basindikira message ku WhatsApp oba yagala kusaba ng'obulamu buzitoye ffe weetuli. Dr. Tiamale nsobola okujja nenjogera n'abakozi bo mu kampuni oba Pastor Asha oba Pastor Victor oba Pastor Sarah oba muyinza okuba mulina conference nga mwagala Pastor Sarah gye wa Pastor Asha oba Pastor Victor, ffe weetuli, enamba zaffe weeziri. So ekigambo faith kirina okukula kubanga faith kimera, ekimera kimera ne kikula, akifukira yoyo Katonda. Faith alina okufuuka faith kubanga bw'akoma wano aba mufu abataliiko bikolwa, alina okugenda mu fullness. Faith in fullness, these are actions doing godly principles. Pastor Sarah nga bwansomesa sonyiwa, gaba ekimu eky'ekkumi, weenenye, saba, siiba, soma Bayibuli, soma Torah, waayo sente zo mu Isirayiri, weeyise bulungi. Doing godly principles.
then you become a servant of God. After becoming a servant of God, at this point you are not a son. There are some hidden treasures. Kubanga oberanga house girl mu nyumba ya Katonda, obera servant. House girl tatuuka mu kisenge tabanya dame. If you do this well, you go to sonship. You become a son of God. When you become a son of God, Pastor Asha tusomesa nti bulijjo taata ayagala okulaba ng'omwana we ali waggulu we. Kyova olaba nti ekigambo kya Katonda kiri waggulu we. I've exalted my word upon me. Kitegeeza obuli muzadde agala omwana wa mubeere waggulu. Kati bw'obeera omwana wano ogenda funa ebyama by'obwakabaka, the heavenly keys. Heavenly keys ziva mu principles z'okola eziva mu faith negera mu faithfulness, omuva service na sonship. Then we get a godly character. Secondly, a godly life style. Nabagambi life style ye engeri gy'otambuzaamu obulamu ye worship. Era twabagambe nti okuyimba si kwe kusinza, nedda. Okuyimba entrance ya kusinza gwe lujja olukuyingiza mu kusinza. Okusinza ye life style. So bw'oba oyagala okubeera ne future ennungi ne tomorrow, okubeera n'obulamu bw'enkya obulungi, have faith in the Lord. Wulira ekigambo kya Katonda, kkiriza Kristo. Bw'okkiriza Kristo tandika okukola byakugamba, obeere faithful, ofune godly character, ofune godly lifestyle, obeere omuntu asinza mu mwoyo ne mazima. Kubanga Yesu lyekkubo, we truth and life. Yesu lyekkubo n'amazima, tuwa n'amazima tulemererwa. Kubanga amazima, the godly principles, okusonyiwa si kyangu, okusasula amabanja si kyangu. Muganda wange otambula omuntu yakola sente zo oganye okuzimuwa, muwe sente zo. Nawe Dr. Tiamala abakubanja basasule, nawe media abakubanja basasule. Bw'oba oyagala laptop ennungi mu kibuga Kampala, kubira Medi ali ku Cornerstone Plaza 0757 31 31 0757 51 53. Era Medi Dr. Tiampadde namba ng'akuyita ku Cornerstone ng'akuwa laptop ennungi n'ebigenderako. Mukama bawe omukisa.